الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم ربنا فيسر لنا في أمورنا كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Oli ku Paal FM 97.9 ekula eri omuntu wa bulijjo. Amanya n'eddoboozi ndi Sheikh Hussein Mwonge. Programu yaffe tegeera obusimanyi obusiraamu, tutunuulira ensonga nnyingi nnyo ddala olunaku olwaleero olwokubiri, era nga tutambula ne mukadde waffe Sheikh Umar Kasule nga tutunuulira ku bikwatagana ku maali y'abasika na buli nsonga zonna ezeetoolodde ku musomo ogwo oba mu kumanya okwo kw'enjawulo. Tuli mu kiro ekya 11 otuli mu kiro ekya 11 mu mwezi ogwa Dhulqaada, era nga kakasa nti abagenda ku nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala basigazzaayo ennaku ntono, tebakyaweza ennaku 22. Olwokubanga kakasa ekibinja ekiyinza okusembayo okusimba kiyinza okugenda nga 23 omwezi ogujja, babeere nga bagenda ku ibaada enkulu eddala gyetusaba Allah ekitiibwa buli muddu yenna atannabagituukako Allah agimugondeze. Tusiima mwenna bannange betuwanga nabo ku programu zino ez'enjawulo naddala ezaffe ez'eddaawa. Kirungi nnyo eddiini kugimanya na kugisoma, gy'okoma okusoma n'okumanya, gy'okoma okwanguyirizibwa obulamu, gy'okoma okubeera mu mbeera nga tomanyi kiddako, gy'okoma okukaluuzibwa ku kyoliko. Nzijukira edda nina mukadde wange Sheikh Afani Kawoya waffe ekikando akasande eyo yaliko ne kadhi sebo oyo alina enkizo yasomesa bamaama baffe baganda baffe baani yali seeka wa taata nnyo. Sheikh Afani Kawoya akyali mulamu, Allah mutukuumire, naye abatunyumiza ntugamba nti erimu etambula n'emirembe. Waliwo omulembe ogubaawo nga okunoonyerezaako abo kwa erimu kukwatagana na mulembe ogwo nga tebannasoma birala kuba obusiraamu bugenyi. N'agamba era mukaddeke mu mirembe egyo ng'omuntu omusiibi tokkirizibwa kumira malusu. Ekyo nange nakiwulirako n'okunaaba. Yagamba era nga okusanga nga emimwa giwoomerera giti giriko otuzizi babuusabuusa okusiibako. Naye enkyukakyuka mirembe n'obulamu ne ilimu abantu kyebakumye okubeera nga bagisoma nabwe kityo ogwo buli weesiba ku kikadde ng'abamu g'ogamba ekigambo n'agamba talina kyaŋŋamba. Toyinza kuŋŋamba nze nasoma ekabiji mu myaka gye7 kati olina kyoyinza kunnimba. Ilimu y'emyaka gye7 ilimu y'emyaka gye7 nnyo, naye n'omulembe guno kiringa olaba edda nti abantu basekulitaliza abantu okola mu banka. Nyina mukadde wange manyi yaliko mu banka naye nga teyatuukako na musiniyafu, naye nga yali mukugu nnyo mu banka. Kati saawa zino ku byuma ebiriwo saawa zino omulimu gwoganye. Njukira essimu nya sisita wange ali mu Amerika Jati Jariya Nansamba, naye nga okujja okubira kwa Jati essimu nga omukadde waffe Allah musasi ali mu ndebaawo Haji Sekabira yafa, nga yakwata essimu n'akyetoolooza batu ng'akyetoolooza okulaba ennamba okujja okuwandiika ennamba nga kyetoolooza kiti namba 07. Allahu akbar. N'essaawa zino okubira omuntu min ghairi taabin wala mashaqqa nga tofunye buzibu bwonna bwonna. Nabwe kityo obusiraamu nno ate nga nabbi yatugambira sallallahu alaihi wasallam yagamba nti obusiraamu bwajjanga buki nga bugenyi era bujja kuddayo nga bugenyi. Teri agenda kugamba nti tolina kyonnimba mu busiraamu byetutamanyi bye bingi, naye omuntu agamba nti tolina kyonnimba mu busiraamu. Yagamba nti hadha al-ilm bahar, eno erimu nnyanja. Ontegedde bulungi?
fakhudh minha mastata'ta ku nnyanja bw'ogenda tosobola okutika amazzi ga nnyanja gonna tosobola khudh minha mastata'ta kujjamu kyokola ki tosobola tosobodde kalaasi bisigadde bireke wallahi saba allah tusaase nabe kityo twebaza mwenna abawaayo obudde ne musoma ku busiraamu ne musina ku mazzi g'ennyanja ekyo allah kyabasobozeseza shekhe twatunuulira omulimu gwaffe ogwayita obusika mu bannaswara era nkakasa ahadi yaffe oba mawidi yaffe y'olunaku lwaleero endagaano yakumalayo obusika mu mirembe gyayita kinaasoboka oba tuyinza okugezaako billahi taala okugezaako okulaba nti tuwumbawumba ku ebyo bimu ku byaliwo naye ng'ekikulu ennyo kubanga yensibuko newankubadde nga tuyinza obutakoonako ku busika ate butwandiise bu tradition kubanga maama waabwo y'oli gwe tulabye idha ulima al aslu sakata al farul kituufu olwe tumanya ensibuko kitegeeza nti faro tetujja kugobera tebiri mayina kubanga kati bwe nja kugereza nti obusika bwonna obuliwo traditionally obukwatagana n'ebyobuwangwa maama waabwe y'oli gwe tulabye tuze tulaba inheritance regimes ezaaliwo kabla al islami ng'obusiraamu tebunabakola ki tebunaba kujja abo bonna abasigadde to the extent kawulire kano to the extent even law n'amateeka gano getugoberera aidan mustamadda gajjibwa min atrafi almukhtalifa okuva mu sides ez'enjawulo من جهة فرعون من جهة اليونانية من جهة اليهودية ومن جهة النصرانية ومن جهة العرب وغيرهم بنا يجدج ببجا مولو كاتي أبالو أرادوا أن يجعلها متوسطة bagezako kubalansinga nti bano abantu bakwasizana batya ne bano wajihatu diniya ne bagigattamuko ebit yateera omuntu ng'omwana adamu talina magezi gazuula kintu kinaafuga abantu mirembe gyonna ekisoboka kyovulaba nti ebitabo bibazi bakwatamu batooka akadde nga bagamba nti tebikyali saaliha ku bbanga lyetulimu byali byabali abasooka wallahi kitab allah nze natulwako mu mateeka gaffe ag'eggwanga ng'omuntu gwe basanze mukazi wa munne alina kutanzibwa siringi 2 recently wekyasibwe kibadde ekyo 2 ne babawo akanagamba nti 8 naye namugamba kati byonna 2 n'8 njawulo ki anti omulembe ogwo sente ezo zaali tezeefunika ekyo kane kiraga mu Qur'an kyokka kyekisooka okulaga obunafu amateeka gaffe gakola wano wetukoma okulaba bukiri that's why n'ensi ezimu ziraba nga zituuza kokasi zaazo ez'enjawulo okulaba nga bareflectinga ku ngeri gye batwalamu obusika ne bamaliriza nga balina kwekubira ku saidi ya busiraamu wadde nga tebakiraze yes bagenda okusoma nga baga nti naye mbutuufa obusiraamu wano wo alhamdulillahi alladhi hadana lilislam wamanna bihi alayna ya rabbi allahumma tawaffana muslimin saba allah tutenga tuli basiraamu ate tuzukisera nga tuli basiraamu ya rabbi shekhe tutandike kubanga wakati abantu bakumye badde muudhu bamaliriza tugende mu maaso inshallah. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. قالوا كيف الله سبحانه وتعالى وكسوك الدلة نجني كتوه بسبوزي نا كبيرا نجتكماو كملوندي كنو كلابا نجتوي كانيا pozi omulundi guno sheikh kyesagala tubeere nga ate twelabira okubusa amaaso kwe kubeera nti twagamba ku mulundi ogujja abantu abo bona balina ebibuuzo era okutegeeza nti bankubira amasimu abasinga obungi nga bakayana lwaki tubalekerawo kaseera kubanga bafunayo ku masimu tufunayo ku masimu tujja kusaba insha allah buli alina ekibuuzo ojja kirikodinga okiwandiike beera n'akatabo kumwosomera programu eno bwetuuka
mubamu byewetaaga okubuuza nsuubira inshallah ku lwokubiri lwa wiiki ejja inshallah taala programu eyo tujja kusomezako katini obusinga obungi tujja kubuwa yenna anaaba naki ekibuuzo kye inshallah nga kikwatagana ku bye tuzze tusomesa nga ffe tubuuza ebibabuuza bo bye bajja okubuuza awajja kubuuza badde manyi ffe tubuuza naffe tujja kugisaawo inshallah essimu ziyinza obutaaka ati wenyumira ng'erina sponsor kitegeeza bajja kutusabira bahaji ddembe gye bali bajje basponsoring haji ddembe gyali haji papa waali addamu ekibuuzo haji ddembe nga muwaayo haji masudi .com forex bureau omuntu omweyo ku dola ffe tubaga bugambi bagende ku mukutu oguli gwa Islamic Inheritance Consultancy in Uganda tandika okusoma byonna bye tujja tusomesa kuva yonna gye twafudde episode season kuva mu season eyasooka nene eyokubiri tunagenda kiwanvu singa ekibuuzo kiba kizze oba programu ejja kujjaawo mu maaso inshallah ng'efunye ba sponsors inshallah mwefunire ku birabo we bali bati mbalaba wano bali kuba eno erimu bwetu balina okusaasa aji Saadi Mugema waali awo mulabawo mbalaba nabagagga abasobola okukola ensonga zino omunaddamu ekibuuzo era sebo ogumulimu njja gukukwasa inshallah tuna bafuna ba sponsor ne baba babiri ne bwabo omu bali ifenga program inshallah ngebeera mpona mpona basobola kubanga bajjumbira irimu eno bakitegeere ekyo nga kimaliriza mokirize bakadde baffe ku mulundi guno tugamba twagala kulaba beki obusiraamu ebintu bino byetwatunulako ebyaggwa mu busiko obwayita buli bwonna gye twayita ne ngeri twagiramu embeera gye yali etambulamu obusiraamu bwabiraba butya byo bwabitunulira butya kuba oluvannyuma okujja kw'obusiraamu amateeka mangi gajja abaffe bwabireka bigende nga bwe biri Haji Gundi eyo gy'oli agamba nti omwana wange omukulu yateekeddwa okubeera omusika wa banne obusiraamu bwakireka bwe kityo abaganda wano abamu n'abantu aba kingdoms ez'enjawulo jakubulira kingdom ya Toro jakubulira kingdom ya Banyankole ya Buganda amanyi Banyankole mu Western eri mu Banyankole bayita Banyakitara bonna kakati bo omwana gwe taatawo bwakuwa ettaka n'afa gwe n'ofa kitaawo talina kufuna ku bintu byo ate lwaki anti kyekyo kubanga yakuwa ate asikire ku bye yakuwa eddizi byagaba yeddize byagaba ekyokubiri eri ewaffe mu Tooro taata bwafa abaana abalenzi kuba abaluusi baba bozikoota naye bwafa era bye basigala mu bintu abawala tebalina kye bafuna basigala mu nyumba ya taata kugamba basigala nga wali naye kati awo kimbuuza bataata abo mu buzito bw'etteeka eryo bateekayo mulamwa ne bawa ku baana abawala nga tebannafa anti kino kiri traditional kubanga abaana abawala angamba wali lindako wali kubeera nti afudde kuba tajja kufuna okubagabira abaana banyagale ng'akyali mulamu kuba automatically afa akimanyi tebajja kufuna oba balinamu embeera egamba nkyaliwo no naye ate era oba bulyaza amaanyi bwe tuba nga ffe tugobedde ennono za busiraamu nanti kati tokimanyi nti nabbi sallallahu fi awladikum mutya Allah eri abaana bammwe lwaki oyagala osikulumya ono ate oli omu abiri wansi nanti omuntu obuwangwa beera nga webuyita kati goze ku buwangwa tulamulira bweru wa busiraamu nanti kati topiki nga bwetambula tulina kuyinga ku busiraamu tuli wabweru waki naye kimbadde ngamba kimbadde mbuuza ku bantu abo ogambye balinamu embeera egamba nti nkakasa kuba bakakasa bakakasa omuwala tajja kufuna talina mugabo anti era bw'anaagimuwa okulika ng'akyali wakawwe naye ennaku zino bagezi abaana balina ez'ekikazi ezo zireke naye zo ziva mu babba baabwe anti wali kati zibudde wa taata kubana akakasizza bwafiira kakati amazima matuufu gali nti omwana omuwala innaha muadda limaadha lizawaji twatunulira mu mbeera ssatu ze bamuwerako ku byobugagga era nga nabantu bakikola nga idha lam tutazawaj baba tannaba kufumbirwa kyekisookera ddala au tuzuwijat bwabanga yafumbirwa wa anjabat duna madha wa anjabat duna albint nga yazaala bawala bokka awo zizimu ku scenarios omukyala mwayinza okujja okubanga alinako kaafunayo naye ekitali ekyo abagala emmali agifulumye mu kika kati byonna byonna byaliwo bwe bityo so
bino byonna twagala bitunulira nga mbadde nzija kugamba ne wane waffe sebo twakula tukimanyi nti abaana abawala balina kufuna nnyumba y'abakadde baabwe mwe babadde basula ebisigadde tebalina kulingirizayo. Yes, abaana abawala nze ndabulako n'omu ku bakulu ng'akyogera abaana abawala emaali yaabwe maka ga kitaabwe yennyumba y'abaana abawala bonna oba yazaala mbeka bameka waka maka gabadde aga taata mwe balina okukola ki okweyagalira balina okweyagalira wakatende bulungi na paye kakati ekyo nga tuvuddeyo mukkirize n'ewalala wangi mu traditional beliefs ez'enjawulo oba mu byobuwangwa n'ennono eby'enjawulo okwetolola Uganda n'amawanga agalimu mu nnono zaago. Kakati ffe twagala tunulire obusiraamu buno tujja bikategorizinga mu nsonga ez'enjawulo mukkiriza tujja kutunya ku sayidi ey'olulyo ate tumale tunulire ku sayidi eya kyetwandiise atawaruthu bisababi nga tugoberera ensonga nga ziri ezaaliwo obusiraamu bwazitunulira butya then oluvannyuma tujja kusembayo omulundi ogwokusatu nga tunula kye bayita atawaruthu bilhijira wal muakhat yes wote tujja bikategorizinga ebbiri zikwatagana ku jahiliya ate ejja kusembayo ejja kubanga ikwatagana kye bayita atawaruthu الهجرة لا في صدر الإسلام والهجرة tegede bulungi yes obusiraamu nga bwakajja n'okati w'okusenguka tulabe biidhinillah butyate bwetujja kukola ki okutambula payi twagamba ku mulundi guli fakana tugamba obusika obukwatagana naki ne olulyo oba okukwatagana n'ekika ky'omuntu afudde fakana mausuman bidhulumin alladhi ta'innu minhu al-usar walbuyutat kwalimu obulyazamanyi obutagambika nga bwe twalaba ku mulundi guli amayumba nga gakaaba abantu nga bali mu kulaajana faqad kana al-mirathu fi al-jahiliyyati mabniyan ala ar-rujula walquwa kuba byali byazimbibwa ku saidi y'abasajja n'amaanyi nga omunafu tasembera washajaa n'obuzira wanusra n'omuntu okusobola okubanga alina omutima ogutaasa ekika waddifaa'i n'okuyimirirawo okudifendinga anil aila family ng'osobola okuyimirako okubanga tugikola ki ogidifendinga so yantakilu lil ibni al akbar al baligh ng'obusika buweebwa mwana mukulu akuze alladhi yujidu rukuba madha alkhayla yali asobola okubanga asobola okukwata effumu n'alinnye embalaasi ye n'agenda okubanga akola ki nga yinganga omulabe warimaya ng'era asobola okukanyuga walahu hadhu min ashajaa olwo kitegeeza aba alinamu n'omutima ogw'obuzira fa in lam yakun fi abnai lmayiti dhakarun singa omwana omusajja omuntu yafa nga talina mwana mulezi yenna nga muzira yastatiu rukuba alkhayr ng'asobola okukwata neyebagala embalaasi oba endogo ogenda okulwana wayujidu rimaya ng'era tasobola kwenganga mulabe obanga asobola okwenganga omuntu omwana nga mbaalina temuliimu ayina ebyo bitendo byonna bitulabye intakala almirathu mubasharatan ila akhihi olwo ebyobugaga bye byonna directly abaana ne baba bato oba ne baba bakulu kati baba muto nga tanategerekeka kikyanabe byonna ate aba bato kubanga minaddo afa ate ffe kyetugamba akali bakendo ekyo mwe simwe simwe bademe tolako kwa mateka mu agama mala al-arabia okusinga kwa okudora al-arabia abo bazali n'enneeyisa zaabwe kati fene wafe mu ganja akali bakendo okabya kumukono ne bale banga mwana muto nenga waabwe tebyali ebyo nyiga iri so omwana musajja bw'atabanga n'abaana balenzi obanga bye yalinanga nga tebasobola kukola byonna bye twogedde abo bonna poteya ebyobusika byonna bikwatibwa ne biweebwa muganda we au abnai akhihi oba abaana ba muganda we au ila al-ammi oba eri kitaawo omuto au abnau ammihi oba abaana batatawo omuto idha kanu balighina bwe babiranga bakulu nga balina biri byonna bitwogedde liannahum yashtarikuuna fi nusra kubanga balina omutima ogujja okusobola okutaasa walhab n'okulwana waddifaa'i n'okudifendinga okuprotectinga anil hima nga territories zaabwe oba gyetwandiise embiri zaabwe yes nti abawarabu nti kika ky'abagunti ababanu nadhiri oba banu asadi balina wonna tebyayinza kusala ku ttaka lyabwe hakadha obanga bwe tunaga nti buganda nti omuvuka yenna atasobola mu buganda kutaasa buganda nga tasobola kusikira mukadde we okategedde bulungi wa hakadha fayastahiquna limirath abo be balina nga rights esobola okubawa ku bwoki ku busika
agambye nti wayuhram min al-irthi an-nisa'i wal atfal katuulize ndowooza abakyala n'abaana abato kubanga nti bali mu kategori y'abanafu owulidde fala yarithu al-awlad as-sighar abaana abato poteya balinga tebafuna kantu konna aw alladhina laysa lahum yani miqdaratun ala rukubi al-khayl wal ijada wa ijadati ar-rimaya era abaali batalinanga busobozi kusobola kwata ffumu kwebagala nsolo genda kulwana nga tebasobola wadokanyuga ekitala abo poteya wala yahimuna dhimara ngera tebasobola kubanga beerinda basobola kubanga ba protection wala yajiduna wala yahuzuna alghanaim ngera ne bagenda mu lutalo tebasobola kudda na minyago obo bunafu bakola ki bwe balina wala tarithu albanatu walmar'a illa fi nadirin kategede illa fi nadirin omukyala yepoteya okujjako musonga ndolonyo ngara bwe twaraba nibanonyereza ne babulwa naye akali mukiwe Allahu akbar okalabi last option kati tubuliddwa yenna go tuteekawo kale mu malega okategede bulungi ekyo bwe kitugwe kyali bal kanu yu'adduna an-nisaa min saqti al-mata'i si kyekyo abakyala twakirabana ne ku lumuludi guli nga baali mu bintu ebiteekeddwa okusikirwa mu bimu ku bintu ebyetaagisa okubanga bifunibwako bannyini byo okitegeddeko wa jumlatu tarikati allati turathu era nga bali mu ebyo ebintu ebirina okugabanibwa kama ashara al-Qur'anu al-Karim ila hadhihi al-'adati al-qabiha Qur'ani ensonga eno yajogerako n'egitulaga wanaha anha fi qawlihi kati okuziyizibwa kwayo kwe kuno Allah nga atugamba mu Qur'ani ekitiibwa ng'agiziyiza agamba atya a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم الله يامبا انتي abange mu abakkiriza la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha temukkirizibwa kuwasa bakyala mu mbeera enkake nga mubakase bukasi la yahillu lakum temukkirizibwa an tarithu an-nisaa karha kyekyo hadha huwa okusikira abakyala mu buwaze maana dhalika mubeddiza kyekiri ekyaliwo kubanga yes balinga babatwala am tariqati mauti ghairi olinga afudde naleka mukyala we ng'omukyala talina kwesalirawo directly agenda weri wa muganda wa mufu obabikira bati ng'ategerawo jadda yes ng'ategerawo jadda karahan whether here to read aw la to read sinso ng'omukyala ono ayagala oba takola ki tayagala karahan la budda nga kyateeka omukyala ekyalina okukikola kati eno aya kwekuka nga Allah subhanahu wa ta'ala akigaana bonna abakkiriza bayingidde eddiini y'Obuyisiraamu okubanga ekintu ekyo tebakipracticinga temugezaako ne muwasa abakyala olw'obuwaze temugezaako ne mubeeranga bino biri bya mirundi ebiri temugezaako ne musikira abakyala abo mu mbeera y'okwagala okubawasa lwabuki lwabuwaze wala ta'dhuluhunna litadhhabu ba'dhi ma ataytumuhunna ate temugezaako banyigiriza okulaba nga ate mugenda n'ebyo bye mwabawa mubibajjeko tembanyigiriza batya okunyigiriza kwa mirundi mingi yali asobola okumunyigiriza atya osobola okwangala ne mukyala wange omanyi omuwa kankigereze mu mbeera ya mahari katudde mu busika ne mutuuka akaseera omukyala ono n'omunyigiriza waka ng'oyagala yeegobe asobole okuddiza ekizimbe kyo okategedde bulungi yatanduluhuni yembeera buli omwagimanyi ng'oyagala yeeyo aba yeegoba gotwagala kubanga bonaamugoba obusiraamu tebukkiriza kumuggyako maki mahari ate ng'olaba ekizimbe okyagala batagatonanga yes
oyinza okuba wakimuwanga tekiri commercial by then naye nga ate wekiri kati kiri commercial okitegedde bulungi n'oyagala omunyigiriza omupressing wakino n'afuna omulala okitegedde okimusuuze oba okimusuuze kimale okuddira ate oluvannyuma osale amagezi oluvannyuma lw'omwaka omuddire okategedde bulungi nolwekyo fala ta'dhuluhunna tembanyigiriza bakyala bammwe litadhhabu biba'di ma ataitumuhunna okusobola okubajjako ebyo bimwakolaki bye mwabawa illa an yatina bifahishatin mubayyina okategedde bulungi okujjako singa omukyala aba ayina ensonga zayingiddemu ez'obuwemu obulabikirako ddala ensonga ez'okuletera okwawukana ne mukyala we buli muntu agumusalira yes okategedde bulungi waashiruhunna bilma'rufi muwangale nabo mu mbeera esinga okuba ennungi fa inkarahtumu bino byonna amateeka gajja ku bakyala fa inkarahitumuhunna bwebanga mulaba wazzeewo obutakkanya mulaba wazzeewo misunderstanding temusobola kubanga muwangaalagana omwami owulira omukyala akuli mu bulago n'omukyala naye agamba muli mu nsingo okategedde bulungi fa asa an takrahu shay'an naye oyinza okwetama kyeweetamiddwa waja'ala Allahu fihi khayran kathira ate Allah n'akifuula nga kirungi oluvannyuma lw'okuvaako ekisinga obulungi gy'oli n'olwekyo asabru obugumiikiriza naye aya eno giraba nti buli lwekisoma nze buli lwenkisoma ennyo ennyongera nzukizanga nti abakyala baali badde bangi nnyo abaagala obusiraamu bonna abasinga obungi bonna baali badde basiraamu security baagibawa kubanga Allah subhanahu wa ta'ala lino etteeka yalissa eryabanazaako byonna ebyaliwo okuva ku mulembe gwa Firawuna paka olwaleero ebyo kubanga bakakibwa okufumbirwa be batayagala n'okukakibwa okutwala ebyabwe mugatali mazima byonna Allah n'abibakolaki n'abibatasaako n'abawa rights ez'okuwangala nabo mu mpangala ennungi kubanga luli omukyala yalinganga ekitagasa nyo wano mu Buganda wano bakunyumiza ku byabamu kuba emabigeri ku bajjajja baffe omukyala talina kulya kyennyanja si buteyagalira nti ye atakyagala nedda nga talina kirya nkoko mbuzi yenkoko eriyo napemanyi tebalya mbuzi paka n'olwaleero enkoko abasajja bakulu abaaliwo awo baatuwoomerwako enkoko abanga yabanga ya musajja yekka ayogera Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu magamba fi hadhihi al-aya bijula bikulembedde kana ar-rajulu idha mata wa taraka jariya omusajja ku mulembe egyo bwe yafanga n'aliko omwana omuwala alqa alaiha hamimuhu yali yamukwansanga mukwano gw'enfanfeewe yamukwata nga bonlaba pozi ndi fanfeewo nyosha twandigasa emizinda tawulira yawe yombera ku mizinda lawo mito ante tamutu singa nze nfudde oba ofudde singa gofudde singa nfa nze ne before kabla mauti nga sinnafa nga nkwata kawala kange kuba sinayo kawala osaawo kibikusaze awo bikyukidde nze awo nze mba nfudde nga nkwata kawala kange kankigeze okuba tekaliwo nga nkakukwasa nga ngamba nti omanyi munange Sheikh Hussein muwala wange ono gwe buli kimu gyali singa mba nfuddewo mu bulamu bwange obwensi muwala wange ono owulidde Fatuma ono buli kyonna kyeweetaaze oba kyoba ki ono wemba nfudde mu duniya yetaata omupya ye wakiili gwe nkukwasizza nti kale tayib kati omusajja naye hadha alhamim kana labda an yakuna qariba ajalinga muntu wa kika wa family tebafunanga hamimu kusooka kuva waweru hamimu yalinga wa family karibu agambe nti fayalqa alayhi thawbuhu naberanga mu bikolo bwe amakulu namukwasa namumuwa namuwanga amugambe nti kati gwe buli kimu tayib agambe nti famana ekyaddanga ku kyali ki famana'aha minan nas omusajja ono gwe bakwasanga omukyalo ono oba omwana omuwala ono muto teri yalinga alina access ku mwana oyo kubanga bamukwasizza ono kukimu password yes kyonna kyoyagala eri omwana oyo zino ninga kyakyulira ng'olina kuyita mu mwoli ninga kyakyulirako kuba nyina ku family mujje mmanyi with the preservation of other rights wakala yo eri teyaganibwa kubanga babul wakala mawujuda wa huwa jajiz utegede omulembe ogwokusigira oba ogwokubeerera okuyimirirawo weguli naye engeri gye bagukozesangamu ate olusi yenkyamu nga bwe tugenda okulaba fa in kanat jamila omwana ono bwe yalinga
nga bumwe bakuba kuita kuyiwa kwa amata nga bumwe yoko n'amata oganywa amakulu nga mulungi wategedde bulungi tazawaja ono gwe bamukwasizanga Hamimu wakiri agenda okumukuuma oba amigino okuyimirirawo ku lulwe ate omwana bwe yabeera ng'omulungi ng'amwezza nga ye amuwasa ng'amufuula mukyala we wa inkanat damimatan ate bwe yabeera nga sikyembadde nsuubira sikyembadde nsuubira omuwala bw'atobwa habasaha hatta tamutu teyamukkiriza nga agenda kufumbirwa teyamukkiriza nga agenda kufumbirwa teyakkiriza nga muntu yenayina kubanga amukola ki amutuuka kabe afuna access ku mwana oyo yabeeranga mwana oyo waka balinanga ebiyumba byabwe engeri y'ebifulukwa bwe balabirira ng'amuteeka waka ng'alina kubeera waka hatta tamutu paka Allah lwalireeta okufa kwe fa idha matat bwe yafanga naye kyamusibizanga okukimanyi yarithuha liyarithuha yamusibiranga waka omwana oyo abeerange waka omwana wa muganda we atuke ekiseera ave mulamu w'ensi senga musajja mukulu afa ebyobugagga biri eri ebyali badde eby'omuwala byonna bimuddire abeere nga yenna nnyini byo kaba buli muntu abadde amulaba buli muntu mujulizi musajja akuza Allah kullu hadhihi obusiraamu bwabigaana bwabigoba ndagera bulungi وروى البخاري أتم مكتوب البخاري رحمه الله عليه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما nganaye ebigambo bino bijja Ibn Abbas agamba nti qala fi qawlihi ta'ala ku bigambo ayatuni Allah subhanahu wa ta'ala tugamba qala ya ayyuhalladhina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha Allah gatugana abakkiriza kubanga tuwasa abakyala mu mbeera y'okubasikira olw'obuwaze okutegeka bulungi wala ta'dhuluhunna litadhhabu ba'd ma ataytumuhunna ontegera bulungi qala yagamba nti kanu idha mata ar-rajulu musajja byalinga buyafanga kana awliyauhu ahaqqu bimra'atihi abantu be balinanga obuyinza eri mukyala we insha ba'dhum tazawajaha abayagalanga mu bo nga be bamuwasa ontegedde bulungi to the extent kamalisa akakugamba to the extent nti bwewabula yamutwala kumbana mbiterera gino either muganda wa baawe bwataba muganda wa baawe oba omwana step son yaliwo si ye mwana baagwe yazala mukyalo nala mu bawarabu yalinga amuwasa Allahu Akbar mu bawarabu according to the research yes nali ekintu ekyo nali nakijjako okoma wanga gumu around one agomulirwana omwana nze mathalan nina mukyala wange singa akeera enkya nenzaala omwana mu mukyalo omulala bwenfa omwana oyo gwe nazaala mu mukyalo oli omulala asobola okujja n'awasa mukyala wange maama we step mam kyakolanga n'obusiraamu nebikola ki nebiyuzayuza ategere mungi wa insha'u tazawwajuha bwe bayagalanga bamuwasa bo bennyini wa insha'u tazawwajuha bamugabanga bwe bayagalanga bamugabanga ne bamuwa bakya abantu abalala wa insha'u lam yuzawwijuha era bwe basalangawo ne bagamba nti abeere utajja kufumbirwa nga bamukolanga kali akawala kali eri kebamukwasiza naka abeere awo paka lwalifa ne bakuumira awo kyabugagga gyabwe fahum ahaqqu biha min ahliha omukyalo no wadde alina abantu be batabani bano abantu babba nanti kyekingamba kyekyo ate mulina batabani munna be bamulinangako obuvunaanyizibwa nga be balina ekigambo ekisembayo mu abantu waddemu mwamuhasama nga mwamugabayo ebidirira tebaagala kumanya so be balinanga obuyinza kwekyo fanazat hadhihi aya fi dhalika aya nekka mu mbeera efanako bwekyo ey'ensonga ewedde olaba isiramu gegibwajjawo ensonga y'ekika okuziiza abanafu abakyala abaana abakulu biki ebyo byonna tubirabye byonna obusiraamu Allah abikola ki yabizingako ne bivaawo amma tawaruthu bisababi obusika obw'ensonga nti ensonga gundi mathalan mu nsonga zetwawa nti ono nakola naye mathalan nakola naye omukago ono simanyi alina amaanyi ono alina obuzimuzira ono mwana mulenzi ebyo byonna nga tubizingidde wamu faqad kana al-arab fi al-jahiliyyah wa sadr al-islam yatawarathuna bi asbab mutaaddida twatunulye ensonga bwarabu oluberyeberye ne ku ntandikwa y'obusiraamu nga bumaze okujja
omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajja nabo abasajja bano balina ensonga nnyingi nnyo ze beekwasanga ez'enjawulo ze bayitirako okuba nti bagaba obusika bwabwe. ahammuhama mezimu kuzuluzize twalaba ezimu kutulaza al-ithu bitabanni mwalimu obusika obw'okwezzaako omwana atali wuwo wa maanaahu nga bwe twakiraba nti an yadda'iya shakhsun ubuwa man laysa abihi au biwaladihi, omuntu yenna okuvaayo n'aba nga ayita omwana atali wuwe oba omwana okuyita oli kitaawe nti ate nga si kitaawe, wayaj'aluhu ibnan lahu namufuula nti mutabani we, wayunsibu ilaihi duna abihi alhaqiqiyi n'abeera nga amwezzaako naye ate nga si kitaawe yennyini waddala oyo yamuzaala. fayarithu alwalad almutabanna idha kana kabiran min almutabanni, omwana ono gwe bezzizzaako gwe batutte okuba nti bamuzizza mu kika kiri naaba nga asobola okusikira oyo amwezzizzaako newankubadde nga si kitaawe. Omukadde bulungi? wakana at-tabanni sha'i'an wastamarra hatta sadira al-islam. Ekyo kyali kyatikirira nnyo mu Bawarabu, kyali kimanyikiddwa nnyo ng'olwaliro bwe kimanyikiddwa. Wadde nga abantu bakikola nnyo ewaffe wano abasinga okukikola bamanyi la abatalina baana, abantu abatazadde ebiseera ebisinga bye basinga okukola ebyo. Abantu nga Allah abageredde nga tebazadde mwana. Kale muswayire gwemanyi yaŋŋamba nabo nti muwaabwe gye kiri kyamaanyi. Gye kiri naye singa bw'olaba wano ewaffe. Eba abatazadde basinga okukikola. Otegedde bulungi? Yes. Bo balowooza nti balongoosa naye nga kye bakola ati kikyamu. So kyali kyayatikirira nnyo paka ne ku ntandikwa y'Obusiraamu okujja mu Arabia. Faqad tabanna an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam Zayd ibn Haritha radiyallahu ta'ala anhu. Nga bwe twakiraba ti Nabbi sallallahu alayhi wa sallama mu kiseera nga akyaliwo, otegedde bulungi, basahaba bayitanga Zayd ibn Haritha kuba yakulira ewa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam, mukozi we yabangala naye ebbanga, yali mu muddu naye oluvannyuma Nabbi namukola ki? Atakahu namuta. Naye yuqal qadiman okuva edda nti Zayd bamuyitanga Zayd ibn Muhammadi, nga bamuyita Zayd mutabani bamuyitanga Zayd mutabani wa Muhammadi nga bakakasa dda ntakyakyuka. Exactly. Thumma harrama al-islamu tabanna au tabanni. Obusiraamu ne bulyoka bugaana ekigambo ekyo ekyokubeera nti abantu bezzaako ki abantu, kitegeeza kino kiri haramu nnyo. abali abakikola eyo buno bujulizi obukigaana kyagaanibwa. wa abtala tawaruth bihi, era ne kigaanibwa n'omuntu okubeera nga omuntu asobola okuyitira ku oli nti akwezizzaako gw'omwana we nti oyitirawo osobole okumusikira. Obusiraamu ne bukigaana fi qawlihi ta'ala, Allah owekitiibwa agamba, aubillahi minash shaitani rajim, agamba Allah subhanahu wa ta'ala, ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللاتي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. So Allah subhanahu wa ta'ala mu aya eno atuwuliriza omulungi yatugaana okubanga tukeera enkya ne tukwata abaana bawala oba abaana abalenzi ne tugamba nti baana baffe, naye nga naawe okimanyidde ddala nti omwana oyo si wuwo, tomulina kukakwate konna, oba mugye mu babies home oba omulonze gy'omulonze n'amanya n'omuwagago, ate nno oluusi gujabagire ng'oluusi ate omufunye tozaalanga, oluvannyuma ate Allah n'akuwa abaana bano bagenda okukula ne basanga ng'ono akuze nga waali ne balowooza nti ye mukulu waabwe.
nga abamanya ebyomu nkuubo kubanga abasinga obungi aga nti abaana bange sijja baawula ekyo abazadde bakiina abasinga obungi okudda nedda ng'omwana bw'aba akuzizza abaana nga bangi ne bwe batuuka kugabana byabugaga baga naffe bonna ba Luganda antegere bulungi saagala kukola mu baana bange naye nga naawe okimanyi ddala nti abasatu kubo si babo walonda balonde n'obawa amannyako n'obezzaako wahakadha so Allah atugamba nti ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi teri Allah gwe yatonda namwe emitima ebiri teri Allah gwe yatonda namwe emitima ebiri nedda ontegere bulungi nti ono nti Allah yamuwa emitima ebiri kino kiddayo neeri mu sayansi onkadde bulungi omwana tasobola kubawa abasajja babiri kitegeeza athaho tafsiri omukazi ne bwaba malaya mathalan for example singa obusiraamu bwali nti bugamba nti omwami bwazaala omusajja bwazaala mu malaya ti omwana oyo asobola okumutwala nga owuwe ontegedde bulungi bwetugendera mu system nga scrutinizinze ne tugamba nti omukyalo ono alimu obutambuze si bwe kiri akozesa omusajja ono noono n'oli olunaku ng'asobola okuba n'abasajja bataano ontegedde bulungi yes launufiru anna al-amra hakadha singa tugamba nti ensonga bwetyo bweri abafu tuyinza okugamba nti omwana oyo gwe bazadde abawa abasajja bano bonna tasobola abawo tafsiri omwana oyo tasobola kubawa abasajja bali bonna nakirabako ku TV abasajja bana nga bakayanira omwana omukazi omu naye nga buli omu yamuwa erinnya lye yo ng'omukazi agamba atya omwana bonna nga amubatwalira yamutwale bwe yamuzaala namutwala ewaagwo ne namutuuma amanya namala namutwala olunaku olulala ewaagwo naye namutuuma amanya naye namala namutwala ewaagwo kati buli omu naye amanya genda amanyako amu yamutuuma Pius simama namutuuma ani awulidde naye nga mwana waki so Allah atugamba ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi teri Allah gwe mitima ebiri tasobola tugamba nti omukyalo ono nti abasajja bano bonna newakodde buli omu yamweganzikako nti omwana ono kati buli omu kugamba ayinako ekitundu nedda era mu abo mubaamu otegere bulungi ensonga kwe yayitira akategere sheekh gwe twaligambye nti ye kale yoyo eyalibadde nanyini ki nanyini omwana n'omutima gubamu munda nga mumanyi n'omukazi ano waliyo abatamanya omanyi bano abakozesa ddala abo abakozesa abasajja abangi abayitirivu ennyo nga yitageredde kwani naye kennyini asobola okuba nga tabikola ki tamanyi oba waani mubeere efaanako bwetyo yensonga lwaki obusiraamu bwatugaana embeera ezifaanako bwetyo nolwekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyatugamba wama ja'ala ekino baganda ggwa teri enkya n'ogamba kyono omwana wange ng'ate gwe okimanyi si gwe omuzaala si wa mukazi wo walonda mulondi omujja mu babies home wama ja'ala azwajakum allati tudhahiruna minhunna ummahatikum ne bakyala bammwe abo Allah subhanahu wa ta'ala bemukeera enkya ne mugamba nti simanyi abamaama bammwe ababazaala Allah si babazaala Allahu akbar takeranga kyona n'abafuliye bamaama bammwe nti bebalina bebabazaala ate bakyala bammwe ate bamaama bammwe in ummahatuhum illa allati waladna okujjako bamaama bammwe bali bennyini ababazaala naye bano si bammwe bakyala bammwe ne bayita mannya ga mama bammwe oba kubenkanyakanya bamaama bammwe dhalikum qawlukum bi afwahikum mbaga mbiyogedde ebyo wama ja'ala adiyaakum abnaakum nabo bemwezaako bemuyita abaana bammwe nabo si bammwe Allah tababawangako si bammwe nammwe mukimanyi mubimanyi mumitima gyammwe dhalikum qawlukum bi samwa wamwe gwe mwogera gwe muyisa ku mimwa gyammwe atayinaako obujulizi fa in lam ta'lamu bwe mbaga abaana abo Allah agamba nti wallahu yaqulu al-haqqa wa huwa yahdi as-sabil Allah byayogera gano mazima era yalungamye ekube ki egolokofu ettuufu omuntu lyategeddwa okubanga agoberera id'uuhum li abaihim bwe mbanga musaze w'abaana bano bayamba oba kubatwala kuwangala nabo mu mbeera zonna temulina baana kali mwagala ababaweereza musaze w'umwangale nabo mubayita amannya g'abakitaabwe huwa aqsatu inda Allah kyekisinga okuba ekyamazima era ekyobwenkanya eryani Allah subhanahu fa in lam ta'lamu abaahum bwe mba temmanyi baki bakadde baabwe tembamanyi omwana musaze nfuuzi olonze mulonde mu kkubo owulidde oba omusanzeewo yagadde muyamba naye nga tolinako omanyika mukwatako konna kubanga bana ba BBC omu ebiseera singa abamu bamba bamanyi abaana
bananyi bangamba abamu abatwale omwana akulemeredde omutwala mu babies Allahu akbar waliyadhu billah bamutwala mu babies home n'abeereyo bwemba tembamanyi bakitaabwe fa ikhwanukum fi ddiini wa mawalikum babeera baganda bammwe mu ddiini era abaagalwa bammwe bemuyambye mubayita amannya ag'obusiraamu tewali nsonga lwaki tomuyita Hussein Rajab nga lyerinnya lyokolaki lyomuyita oba Muhammad Hamisi okolera bulungi nga lyerinnya lye talina lyakika khalas tomuwaliri okuba ojja kubuzaabuza famire yo abaana baba nazaalibwa oluvannyuma bajja kutuuka ekiseera tebamanyi famire bwekolaki bwetambula kubanga oyingiza mu chaini atali waamu ekyo obusiraamu kyebutugaana otegedde bulungi yava agamba walaisa alaikum junahun Allah atugamba temwina mutawaana fima akhtatum kwebyo mbadde mukola mu nsobi nga gyemuzimba yita abaana mumanyi aye kwata kubali onafu mulembe kukwata fenna wamu tukwatira wamu bali abasooka kuba basinga ekikola nafa abali attempted okulaba kubanga abasinga obungi olwali tunulira byebakola abamwedda oleka nfe twakuliranga ewaka bangi fa kitaffe bakubazanga abaana bangi nafe tulina okugoberera enkola y'abakitaffe kudokimenti guno omulembe gwagobera ku enkola y'abakitaffe wajadna abaana ala millati walaisa nahnu faasim nabali abakulembera bwe bakambanga nti bakadde baffe bibadde bakola byetunokola ki naye tulina okulongoosa bakadde baffe bwe baabula ontegedde bulungi n'olwekyo ekyo Allah bwatu bwakikola ki bwakyogera n'atugamba tuleme kubanga tugoberera mbere fanako bwetu sekakkiriza nga tumalirize n'ensonga eno ey'okubiri egamba nti al-irth bil muahadati wattahalufi wal muwalati wan nusra obusiko bwaliwo obw'okwerayiriiragana obw'okwagala n'omukwano omuyitirivu ennyo n'okutaasagana obwo nabo Allah subhanahu wa ta'ala yabujjawo twabulaba ng'omusajja yalinga ajja ng'ayogera fa yaqulu li rajulin agamba musajja munne dami damuka musayi gwange musayi gwo watege bulungi n'agamba ekirala nti wa tansuruni wa ansuruka nja kutaasa nawe ojja kuntaasa wendigo oligwa watarithuni wa arithuka onsikira nange nkola ki nkusika wataqilu anni wa aqilu anka nsobola okuweera omutango singa obozizza omusango mulina kuwasse mu butanwa nsobola okuweerayo ddiya naawe osobola okumpeerayo ddiya singa nange kiba kintuuseeko otegedde wetahalafani ala dhalika ne bakola endagaano n'omukago ku ekyo faman maata awalan yenna yaseekanga okufa kwabo ng'asose munne warathahu sahibahu munne yamusikiranga fa idha kana li ahadihima abnaa obu yabiranga n'abaana kana lihalifi ahadi abnaihi ono gwe yakola naye endagaano naye yali ng'omu ku baana buulu ngira ojja ne wegata n'abaana be nemusikira okategedde bulungi yes wa in lam yakun lahu walad ate bw'ataalinanga baana agamba nti kana jamil amwali lilhalifi emaali yonna yagendanga eri gwe bakoze naye omukago otegedde bulungi neusama maula almuwalati oyo gwe balinga bayita nti asembayo okuba ow'omukwana eryono oba omutaasaawe mu mbeera efaanako bwetyo so ekyo kyatambula mutata ila bidayati lislam kyatambulira ddala nopaka obusiraamu bwakola ki bwe bwajjira haithu aqarrahum Allahu ta'ala Allah nabanga yassa obujulizi obwasookera ddala okubanga ensonga eyenywererawo ala dhalika nakinywerezaawo fi sadri lislam mu ntandikwa y'obusiraamu biqawlihi ta'ala nga Allah agamba والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الله قال والذين عقدت أيمانكم abo bonna bye mwakola nabo endagaano ne mutta nabo omukago faatuhum nasibahum mubawe ki temwegaana mubawe omugabo gwabwe ekyo kyaliwo olubereberye ogambye fi sadri lislam ku ntandikwa y'obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala kikola ki yakikakasaawo later on ekikola ki nekisangulwawo nga Allah kennyini era yakimanyawo so agamba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti yategeeza bano abantu bali olubereberye agamba nti abo bemwakola nabo endagaano ey'okubanga musikirana nga bwe tubyalali wali eri mugituukirize obawe emigabo gyabwe kubanga inna Allaha kana ala kulli shay'in shahid Allah shahidan buli kintu kyonna ekyaliwo kye mwakola yali mujulizi ku kyo wal ma'na والذين تحالفتم معهم بالايمان المؤكده بموالايدanga nabo nga bweraayira ebituufu ebikakafu faatuhum nasibahum min almirath mubawe haqi yaabwe ey'obusika nga bwe byali
kama wa'tumuhum fi aymanil mughallafa ngabe mwakolanga nabendagano kubiragire bikakali fa inna Allah ta'ala shahidun bainakum fi tilka al-uhud wal mu'aqadat. Allah yabeerawo daiman kundagano za mwezo zemba mukoze utegede bulungi wa qad kana hadha fi madha fi ibtida'i al-islam chali wokuntandikwa thumma nusikha ba'da dhalika biqawlihi ta'ala ne oluvanyuma Allah nakisangula uno batu kyakigoberera naye kyasimulwawo Allah natugamba atya a'udhu billahi minash shaitanir rajim agamba Allah subhanahu wa ta'ala wa likullin ja'alna mawaliya mimma taraka alwalidani wal aqrabun sadaqa Allahu al-azim. Allah agamba buli muntu yenna ali ku nsi kuno Allah yamuwa abasinga obulungi gyali. Buli muntu yenna ali ku nsi kuno Allah yamuwa abasinga obulungi yakola ki jali mimma taraka alwalidani naddala kweyo bakadde baabwe babira balese wal aqrabuna nabinganda zaabwe okategede bulungi kati gwe abasinga obulungi obumanyi buli omu yamuwa abasinga obulungi gyali mwebyo bibabirekeddwa mu byobusika bye oba bakadde bibabira balese oba ab'enganda ze okategede bulungi era tujja bbala abakuba gwe mulamu gwe tuliko okategede bulungi so wa umiru ayufu liman aqadu abantu balagirwa okubeera nga batuukiriza endagaano eryawe bali bakola nabo endagaano wala yunshi'u ba'da nuzuli hadhihi al-ayati mu'aqadatan aya kasteyakka biri byakutukawo naye balagirwa be bali bakoze nabo endagaano lubereberye basooke bazikole ki implying nti etteeka bwe lijja ne lisanga ng'ekintu olwedde kyakoze eki kibaddewo antegere bulungi nga kimaze okukolebwa netteeka eppya terikiyingirira ontegere bulungi kati gwe awuliridde awo gw'olina okukola ensonga ng'egwa mu ppya linerize exactly gwe tumaze okukola naawe endagaano nti alifuka watarithuni ontegere bulungi nga waliwo mu kaseera ako ni oba wafudde ontegede bulungi ng'olwedde endagaano yali yakola ki yakakata ate mu kaseera k'okufa kw'oyo ng'olwedde ate lyetteeka eddala lize ligamba nti buli omu kati alina abasikaabe kati forward kino kiba kirina okutuukirira ontegede naye oluvannyuma lw'ekyo tetukkirizibwa kuddamu kukola ndagaano efaananako ngeriwa ng'eyo kyekyo Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga bw'atyo akiziyiza n'akigaanira ddala nabbi sallama n'amaliriza ng'atugamba nti agamba nabbi sallama hadithi yaleetebwa Jubayr ibn Mut'im radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala nabbi yagamba la hilfa fil islami tetukikkirizibwa kuddayo kwelayiriragana muki mu busiraamu wa ayyuma hilfun kana fil jahiliya okwelayirira kwonna okubaddewo okibategeeza okukola omukago ontegede bulungi okubaddewo fi madha qabla al-islam mu kiseera ekyobutamanya lam yazid al-islam illa shiddatan obusiraamu bukukomezza okategede bulungi tetukikkirizibwa kuddamu kukola ki kwelayiriragana oba kukola busika bwakulayiriragana kana tawaruthu bilhilf fanusikha bilayati almawarith kusimuddwawo amma ma yataallaqu bilirithi fayustahabu fihi almukhalafati inda jamahiri alulama byonna ebibadde ebyali bigobererwa mu kaseera ako byakola ki byasangulwawo obusiraamu nebukola ki ne bubigaana otegede bulungi sheikh so muhalafu ono gwe tuba tutunuulira obusiraamu bwamugaana mu mbeera zonna ne hadithi ezizze nabbi sallama zabula tugeeza sallallahu alaihi wasallam mu hadithi n'agamba nti wa ayyuma hilfin kana fil jahiliya lam yazid al-islam illa shiddatan ne hadithi nali yagamba nti la hilfa fi madha fi al-islam fal muradu bihi hilfu at-tawaruth wal hilfu ala ma mana'a ash-shar'u minhu ontegede bulungi yes okwerayiragana okw'obusika n'okwerayiragana kw'ebyo byonna obusiraamu byakola ki bwe byanga nabwe bitakkirizibwa mu mateeka so mu bufunze ensonga ezo bbiri zetutunuulidde olwaleero ekitegeeza nti inshallah tujja kubanga naye ku mundi ogujja tusuubizza nti abasiraamu balina okuba abasimu bishart ogambye nti tubanga tumazeeko la lesa bishart huna intahaina
ما نسخه الإسلام في الجاهلية. أما ما يتعلق بصدر الإسلام هذا سنراه بعد حين. خيرا إن شاء الله. نيجا أمرون يوجد تujja kusooka tulabenga tufunayo ku bibuuzo ebikwatana kuno naye tuleka tuyingiremu ng'obusiraamu olubutandise inshallah tabarakahu wa ta'ala. Barakallahu fikum pal FM 17 katonyezi mwenda ekali omuntu wa bulijjo program anyo busiraamu tutunulidde obusika engeri gye bwayitangamu ng'obusiraamu tebunajja bweyisanga batya ojja kwekanganga 80% ekwatagana ne busika obuli eyebbali eri abantu abatanategeera busiraamu ebimulaba nga bikwatagana bifaanagana naye obusiraamu bwajja ne butaadaala obwesigwa n'olaba nga omukyala asembera ku keeki omukyala asobola okubuuza emaali yaffe eruwa edda nga omukyala bw'avayo n'abuuza balabira ddala nga omusajja yakafa ekisiraani kiyikoze kize kubanga tebamusuubira kufuna kantu konna naye twebaza Allah olw'ekyengera kyeyatuwa ekyobusiraamu tumusaba Allah ekitiibwa kitukuumire ya rabbi. Twerabira Prestige Margarine nga bebasiyaje aw'omulembe yakawa Meshemigate bakutegeeza nti bamwina muji ddala akekkiriza ate nga akuyamba n'okufuna amagoba osomusango Bakeries Supermarket kuli okumpi nammwe abasuubuzi mugendera ku Chapagil Enterprises mujja kufuna Prestige Margarine. Namaka gas bakutegeeza ntula mukuna bana sikininga ofumba mulungi mukozese yakekkiriza bulungi tina tayo satu ku 10 kumana gwadde okozesa nga batasa n'obutonde wa bei samsa muyonjo atandika kilo mukaga kilo 15 kilo 5 kilo 12 kilo 5 atenga wena unakenja woloso nokusanga wonna woberoli bakwira kuzimusa 5 mwenda 8 ana munyasa mukaga bazimusa 7 emuchana mubiri nkaga munya 5 munya ojja kuba obafunye bulungi tubera bida Superstar National Primary School Sumeri Day and Boarding Nasser Primary isangibwa mu kifo ekyonjo ddala diri kilomita 16 ku mkono bakubira kuzo musanvu 02 15 wazo musanvu 527 kyenda musatu na mutano ojja kuba obafunye bulungi nnyo bannange tubebaza mwenna twatandise nabo tubebaza mwenna tumaze nabo tubebaza abatwegasye ku safari yaffe y'okusoma omusomo ogwo gubeera guba mukaawo muko awandiika ofunamu erojjukira atawandiise okalubizibwa okuddamu bijjukira tulaganyisiza omulundi ogujja Allah nga tuwadde obulamu tujja kubanga tukwata ku masimu alina ekibuuzo kyonna kyagala okubuuza beera ng'okibuuza kijja kubeera nga kikuyamba tuwerabira nti bannange mwenna betugenda bo programu yaffe ya hijja aba Makka Madina olunaku olw'enkya wali okusoma kwa online ne mukadde waffe ajja kubeerako ng'asomesa Sheikh Ahmed Serunyigo muberenga musoma ebikwatagana ku mikolo gyammwe okuwandiika ko kyagenda maaso ennaku 3 zokka zisigadde nabwe kitugayagala ogenda ku nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala zoyina okweteerezaamu ojje owandikiwe ogenda olambula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala toyerabira luva mu Ramadani mwezi ogw'omwenda programu ya umra jeri ku $2,280 zokka zitumala luva mu hijja umanyi nga tugamba nti al-umra fi Ramadan ta'dilu al-hajj خلاص سو olubya ddala mu hijja insha Allah umra jeri ya Augusti $2,800 milioni 4 gyokka gikumala nobeera nga ogenda ku nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala mukeze tukumi wano shekhe wadde nsaba mukatikiti kano osibule kubaddu sebunzo kusibula okwange okumanya ebya bulijjo tebyawukana kusoma bagamba buganyi nti bannaye mujje mwewandiise tusome teri kyabugaga kisinga kusoma tekiriyo wadde oyinza okutambuza ebigere n'olaba bali mu mmotoka naye oli atambulira mu mmotoka oba mu nnyonyi ng'ali Fatiha tagimanyi tasobola oba wa bbeeyi nnyo emirundi bufukunya so mbagamba insha Allah mujje nabwe wali ku kijegere mwewandiise mpozi ne wali ampuliriza ekawempe nawo insha Allah nkarib tugenda kuba tugula mujje mwewandiise insha Allah khairan. Barakallahu fikum awadi Sheikh Umar Kasule tubebaza bannange mwenna betwadde nabo manya Sheikh Hussein Mwangi Pal FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.